mwagalenga ebirungi mubikolere mu kiseera kyakyo ekituufu mu buli kintu kyonna ky'okola. Era nze ntunulira n'ebyobufuzi neŋŋamba omuntu amanyenga right timing, nentunuulira ebyobusuubuzi, nentunuulira development, byonna mbyogeddeko. Buli muntu amanyenga ekiseera ekituufu. Sakira totuuka eyo mu maaso ate n'otandika kukola bintu byewali badde okolera mu myaka egy'emabega. Kati eri aŋŋamba muzeeyi wali badde ogulayooko ka pickup n'ogenda ntya myaka 3 nvuga benzi atoga ati muzeeyi singa ofunayo ka pickup. Kati mu myaka nze my comfort is more paramount because cost ya benzi tekyali nsonga gyendi. So oba ngenda mu nnimiro oba sigenda mu nnimiro nzikyusa bukyusa nti yegenzeeyo mu nnimiro ennaku nnyingi kati eno yerina okgendayo ate eri endala yerina okgendayo. Ngenda mu board meeting oli director oli kinga ate ogendera mu pickup. You know, kati abaana mukole ebintu ebirungi.